eky'omuzannyo ekisaawe kya music ekisaawe ky'abaserebu kyazzeemu eddibu ddene nnyo. Muzeeyi Alex mukulu abadde mukwano gwange ng'omuntu, abadde mukwano gwange ddala kubanga bwe nali nkola oluyimba baluyita nti ejjembe lya muno bw'otamanya nalukwatira mu lubiri lukwata ku Ssaabasajja Kabaka nga nkola n'oluyimba ewaffe ennono. Yaŋŋamba nti ennyimba ezo nazaagadde nnyo era yali ayagala okubeera mu vidiyo ezo. Kakati twatuula nnyo mu lubiri kubanga nakolera wa Ssaabasajja Kabaka. Nambuulira ebintu bingi, kati nalina abaana benze nabo abaali bazina, n'akwata emitwalo 2 n'agibawa. N'agamba kati abadde muntu ng'ali friendly nnyo bw'aba akwagadde. Naye ng'ekyali kimwewuunyisa n'agamba jjajja Jjumba tubadde tukumanyidde walala, naawe ozze otwegasseeko oyimba. Kale nno abadde mukwano gwange nnyo era yali yampandiikira oluyimba era tubadde tulina akazannyo ke twatandika ke tugenda okukola naye. Kakati tubadde situnajja buzibu mu bantu naye ate nze nfiiriddwa nnyo. Alex mukulu abadde mukwano gwe. Situnasuutinga naye yali amaze okuwandiika nga ngamba nga tugenda kukola naye nga tuneese n'abaana abakola practice, twakolamu ne practice naye kale olwo lwe twakola n'okusuutinga sitwasuutinga naye ng'abadde muntu mulungi nnyo nnyo nnyo. Olwoza eggwanga naddala aba art bafiiriddwa mu muntu kikaaki? Aba art bafiiriddwa star, teacher, oba ŋŋambe ntya kale mu art muvuddemu professor kubanga wano mu ggwanga Uganda Alex mukulu omunoonya n'akubula yeefaanana. Abadde talented nnyo. Buli kintu kyonna ne bw'aba alya ne bw'aba atambula buli kimu abadde talented. Abazungu balina enkola bwe batwala omuntu mu ddwaliro genda wano Nakasero tibakugala mujjanjabi naffe okumulaba omala kukola appointment tusobola kumulaba era awo waali kababa abantu abali e Germany bannayuganda tibasobola kumulaba. Amalwaliro g'abazungu mazibu nnyo naye ate nakiraba kuba senga kula namugenda mu ddwaliro yali yafunako obujjanjabi mu ddwaliro e Nakasero ne Dr. Kia ne bamwoza omusaayi naye bwe bamutwala yamala mu ddwaliro essaawa 16 naye nga ne ku reception tebanzikiriza gendawo ng'ate ne ku gate nga bangoba wano e Nakasero wano nti ebintu bingi biri wano mu ggwanga naye bannayuganda tebabimanyi. Mu ddwaliro ly'abazungu tikuba mujjanjabi byonna biba byabwe gwe kyokola abeera facilitation. Kati ne bw'obeerayo omala biseera era kyovola nti bwe namala okumulaba namulabako bweru namaze ennaku 12 kati namulabako ennaku 4 zokka ze namulabako nentandika okutambula ebyo by'obadde ondaba kati tulinawo omujja oba obeererayo bwereere nti munnayuganda ayinza okyogera lwabutamanya bweru talinga mulago. Kulanama nkusaasiddeko nnyo okulabika nti owona. English, you want English? Yeah. What do you want English? Because I always see you speaking English. English is not my language. English is a foreign language. My language is Luganda. Senga kulanama, be quickly covered. Wow. Me, I don't want that language. Yeah. If you speak English, I'm listening. Nayenga sobola kuddamu. Kitalo, one mama tetugenda kuba I'm too emotional about that. Most of a long time for that. It's okay. But may her soul rest in eternity. Kitalonyo Mukulu Alex Mukulu. To feed it when you Alex Mukulu. I've never performed with him. Maybe but the more little call. Namurabako konga call up stage Uncle Katore Yafa, the one of the National Theatre. So there's been a great pillar in the creative sector. Okay. You go creative zibano era abadde under you. Abadde muntu kikaaki. I'm vice chairperson of the Uganda National Culture Center. Etwala creative sector mu Uganda. Nkungu bagira wamu n'abenganda ne industry. Though I should confess, tetukoze kyamaanyi
not only Alex. Yes. Naye abantu abasinga abakulu omanyi bw'otamanya gy'ova todda tomanya gy'okola gy'olaga. Ebiseera ebisinga for all the artists batunuulira nnyo ki ekiriwo, minimizing abantu ababaddewo ate b'amaanyi. Nze ndi wano okufino, but I'm seeing so many people when I've been mpuliddeko Bob Mpiima, abantu abaalinga bakola ebintu naye tetufuddeeyo kuba wa time tubuulira bakikola batya tusobole okukyongerayo mu maaso. So I think ekyo kitubulamu nga industry, abantu abakulu okubatuukirira, okuba nga tutegeera wa gye baava, why was it like that, then tujja tegeera wa gye tukola ki gye tulaga. Ekyo ekintu kyo I call upon all leaderships eziri mu industry, even the government, in case you want to cater for the industry, obeera ng'olina ky'ojagalako, oyagala history. Abantu bano bakulu nnyo, they should always consult them so that bategeera what is the industry, where did it come from, where is it going, basobole okutegeera bagiyambye batya. So we're going to miss Alex nga artist. Ekirala amagezi ge agenze nago, because he has been someone ali open. Namutuukirako kore byantabukakoko mu industry. You know what was happening, kino kijja kiri kijja, and he was like ebintu ebyo you people tetunategeera wa we tuli, tulina okutegeera wa we tuli naye wa gye tudda. So he was not given time okubanga atubuulira. Ekitegeeza ku career ge ng'omuntu alina ettaffaali yayongerako. Of course omuntu bw'omusanga nga balina kye bamwogeraku, his professionalism, ze mbadde nyanyo professionalism ye. He can be taken up by money. Yes. He can be taken up by showbiz. Ye muntu abadde ayimirira ku kigambo kye bwagamba nti sikwagala bwagamba nti ekyo kibi kyemuyigiddeko nti balinga bamwogerako about his productions. Abadde talina kusaagirira when he's producing. The same applies to nange nkikozesa nnyo nti oba bemangezi oba training aba dancers. I don't mind oba onyiiga oba tonyiiga, nze mba ku mulimu gwange. So ekintu ekyo kikuleetera okuba nga okola production ennungi. Kubanga bw'otunula nti mwami Senkubuge yayogeddeko, he has ever produced a good production ya 50 years eya Uganda. Yakozesa abaana 2 naye n'akola production within 1 week, n'ayita aba government for review, ate ne babeera nga kyakoze, but they didn't expect it nga kintu kirungi nnyo. Olaya yakolanga productions ng'abantu basynchronizing, if it is one arm in this direction, it could be that one. So simanyi, maybe he had the magic when it comes to production. He had that magic, but I don't know to whom he has transferred that magic. And engereza weno gye tutunuulira kati saino nga Uganda National Culture Center, we are looking at redeveloping the industry. What can be done? What can be done to raise up this industry, okubeera nga industry ebeera eyamba abaana n'atasobodde kutuuka ku president ng'asobola okubeera nga benefiting. So he has been someone gwe tuweebuuzaako. Naye era ng'akugambira ebintu byammwe ebyo. Ngaba creatives tugenda kuŋŋaanira wano, ojjukira kye twakolanga akatolo lwamba, netujja ne twegeyaamu ne tukolamu production. So bonaabeerako ku stage for his last time, but nga tamuvinze. So for today we are here in the theatre. Tunyumyemu ffe nga ffe, anyumyemu naffe for the last time. So after here bajja muzaayo mu funeral home, naye era tuddeyo tusule ewaka. Tomorrow tugende mu church, tujja kubeera mu church batusabireko. Okusaba okwo kukulu nnyo. Ze I loved it when we prayed for Mami in Rubaga Church. I really thank Rubaga Cathedral. Omuntu wamumusabirako mu church this last hour, kiba kimukolera, esaala ezo kimukolera. So after there Olwokuna tujja genda kusinga. It has been confirmed. Which church? It is Namembe Cathedral.